Nyonti fitina tena. Nchogera nyonti fitina tena. Swahili luchi. Luganda. Tena ikikana kapira kabuka. Buka kasuka kuchisenge. Kasigara kuchisenge kakomojo. Kakomojo. Buli robeera ne fitina manya one day ejja kutomera. Simanyiyo sijja kwogera kwa bayimbi baffe bakadde abasookawo nalibadde ndeeta ekyokulabirako nti Eddie Kenzo tumugiragiranye n'abayimbi bali abasookawo ab'omutima omubi abatagala kubafunamu naye katubaleke tubawe ekitiibwa kyabwe. Naye Eddie Kenzo mu bayimbi ba generation eno ye muyimbi asinga omutima omubi mu byafaayo by'abayimbi ba generation eno. Kizibu nnyo okusanga promota nga yeenyumiriza mu Eddie Kenzo. Kizibu nnyo okusanga artist nga yakolako ne Eddie Kenzo ng'amwenyumirizaamu. Kizibu nnyo okubeera n'abantu abeetoolodde Eddie Kenzo nga bamwenyumirizaamu. Nti nze bannange Eddie Kenzo bwe twakola ku show y'Egindi namugulamu kaploti enamawojjolo. Ovangako muntu Eddie Kenzo alaba bano abaana omanyi bw'obeeranga n'abantu ofubanga nnyo abantu abakwetoolodde ne bakufunamu. Abitex ntegeka event emu abantu bonna ne bagenda wakanga bali happy. Ba MC ne tujja. Ba MC ne badda waka n'omugaati. Kituufu. Abaana ne beeyagala ne bagamba nti ovaawa nti nva mu kivulu kya Abitex kyetegese. Abayimbi balina baddereeva, balina ba managers baabwe, balina abatambuza CD, balina ba bouncer. Ekivulu kiba kikutte nga tekyatusaze. Ofuna bulungi buli muntu adda awaka n'akagaati. Kituufu. Buli muntu n'abuuza nti wabadde mu kivulu kiti nabadde ku LB Entebbe ku Boxing Day. Kivulu kyakutte bakanyama abo bonna balina famire zaabwe awaka. Naye ebyo byonna biba bijja lwakuba nti promota ntaddewo event. Abantu ne badda awaka bakuuma ku mulyango. Nze nyina abantu abagenda bakanyama bagenda ku miryango. Ababeeranga ku miryango gyange nga baafuna ssente ne bagenda ebweru ne bakuba ekyeyo. Ne bagamba ezo ssente nazikuŋŋaanya mu kivulu kya Abitex na Kivubo. Nenkuŋŋaanya ssente nengenda ku kyeyo. Obulamu bwabwe ne bukola ki? Kwe kubeera n'abantu abakwetoolodde nga bakufuniramu emirembe bakufunamu essanyu kasitoba ng'okoze. Naye Eddie Kenzo ogenda okufunira ku Mickey Wine tebayawukana bulungi. Kayimba kaba kanimba kabaleeta. Ogenda okulaba Big Eye yavaayo n'agamba nti omusajja tagaba connection. Ofuna bulungi. Ogenda okulaba Kabombe sala nnyo kuyingira mu bufumbo bwa muntu. Ogenda okulaba ng'era ne bamu ku baagalwabe era tebayawukana bulungi. Ogenda okulaba nga buli muntu yennyini yeetoolodde Eddie Kenzo tewaliimu amufunye mu ssanyu. Era nno mu kusooka twali tulowooza nti oba bamuwaayiriza naffe kennyini ne tumulumako ne tumutegeera. Ekyokulabirako njagala kuwa ekyokulabirako kitono nnyo. Pulezidenti Museveni n'oba omuwagira n'oba tomuwagira ye pulezidenti w'eggwanga lino. Ekituufu. Ate ali bize. Ffe essaawa zino ffe osoma nti yagenda n'atufukuutirira bapromota nveeno ntambule ntuuke ku Nobati nga mutegedde Eddie Kenzo. Ffe Eddie Kenzo tumufiirako tumwagaza ki? Baafuna ssente aziya na famire ye. Naye omuntu kasitooba ng'ate okotogera abalala tuvaayo ne tukoogerako oba oli awo oyinza okutegeeza. Ekibi kyalina kyakotogera. Eddie Kenzo ekirungi kyalina nsobola okukinoonya nga sikiraba. Eddie Kenzo musuuza ng'omwetoolodde ng'okola naye bizinesi okujjako ng'ogenze kufuna $215 ye muntu asobola okubeera n'omuntu ate weewalanga nnyo okubeera n'omuntu ng'olowooza akuyamba naye ng'ate akuteeka mu kinyafuuti bina ng'akuziika omuntu nga kati ssaawa zino Eddie Kenzo omulaba. Eddie Kenzo asobola okubeera ne bakanyama be ng'amubeereddewo n'amuwa sheegi n'akyusa obulamu n'agamba genda otegeke namawojjero mu kisaawe ngenda kujja nvuge emmotoka yange nkuyimbire enzireeka. Eddie Kenzo ng'akuwadde sheeyo aba akuwadde millions ekitono ennyo 10. Tasobola kukikola Eddie Kenzo. Eddie Kenzo okumanya mubi Eddie Kenzo. Lwaki oyo omwana Nobert asobola n'okugwedda asobola n'omusanga toyo omwana malawudi asobola n'okusanga Eddie Kenzo n'amugwa mu bulago. Essaawa zino Eddie Kenzo anakyasobola okumuteekamu obwesige. Kiringa essaawa zino okunkubira essimu n'enkulikodinga. Byenkulikodinze ne mbiteeka ku social media oba omaze okuluzinga trust. Omusajja gwe bayita Nobert emyezi ng'ebiri emabega yagenda yeewuwe ng'ebivulu bimaze okumusala n'aga nti abayimbi bo be bantuusa ku kino.
kubanga idika omwana oyo yajja ne sente ze nga wagamba yajja n'obukadde 5 yajja half a billion abantu sente ezo zibatemere ng'ozoogera mu lulimi Luganda sente ezo miliyoni nga 5 ziteeke mu Luganda ze miliyoni mmeka ze miliyoni obukadde 5 ze miliyoni 5 era Abitex ze miliyoni 5 obale miliyoni emu 2 3 10 gwali 10 gwali 2 3 5 ezo sente zetwogerako bebazikutika bebaziteeka mu kukakaluko mu 2 kayinza obutavaawo ezo omanyise omuntu akutika sente zetosobola kujjawo omanyi kitegeeza kakati omwana oyo Norbert event sigama ntali perfect kubanga ekigambo akozesa nnyo olulimi olutali lulungi ate eri abantu abakulu abamusinga ate ab'ebitiibwa embeera tetugikkirizaamu naye ku Eddie Kenzo yagenda mu ofiisi ye ng'amubuulira ku bizibu bye Eddie Kenzo n'akola ekintu sirowooza nti akyasobola okuddamu okufuna trust n'amulikodinga ekyo nno kya bulabe nadde ebbali n'amulikodinga ate n'akateekayo mu budde buno bw'ayomba naye alowoozese nti yali agenzeyo kumusaba ssente oba oli awo alekerawo okumuvuma ninga ebigambo ebintu byali bya mabega nga Wizo amaze okumusala ne Palaso amaze okumusala kakati saawa zino omusajja yali akabira buyambi nga bwanoonya yali agenzeeyo kubanga Eddie Kenzo okumanya musajja mubi yagenda n'agamba bakwate ssente bazibawe beetegeke njagala ombuulire mu music industry waliyo ebintu byotasobola kwawukana nabyo tosobola kwawukana na producer tosobola kwawukana na writer ye muwandiisi w'ennyimba tosobola kwawukana n'omukozi w'oku radio kuba yakuba oluyimba lw'omaze okukola tosobola omala byo byonna byonna obikola obalaki obikola oluyimba lukwate bampangise nfune ssente sibe kiri kituufu ana alina okuteeka mu bantu promoter yalina okupangisa kuteeka ku stage fetufuna ennaku essaawa zino nfuna amasimu agasoba mu 20 abbe bekwegayirire toneerabira ku boxing day abayimbi abbe toneerabira ku 31st nteekaako kubanga abayimbi bwe baatuuka ina discipline kati essaawa zino n'oba olina ennyimba nga tolina discipline tetukulanga kitegeeza ki nti omuyimbi ekimukozesa ebyo byonna muyimbi promoter amukole ki amulabewo naye gwe okimanyi nti bapromota noboolaba tuleebeeta gavumenti eteeka ssente mu ssako okimanyi bapromota bonna abasinga bali mabanja ekituufu naye nga gavumenti ffe twasooka okukola federation twali kusaina suuti era essaawa zino singa twafuna dda ssente mu ssako yaffe kubanga buli kivule ekyasalanga nga tudduka wa General Salim Saleh n'agamba abantu bano nkooyo okunsabiriza katuteeke ssente mu ssako zaabwe kale twafunamu obuzibu awo bapromota abamu abalina omulululu ne twawukana betwayawukana ekintu ne kiddako emabega kakati gavumenti netuvaako nekwatagana n'abayimbi ne idea eyaleeta federation ekola federation ya Eddie Kenzo nze nagireeta nga njiwa madamu wa Saina Suit ne mugamba omulimu gw'otukozeemu kuko ne mu bayimbi era madamu oyo madamu wa Saina Suit ekigo kimanyi madamu wa Saina Suit beyalaba nga tutagadde n'agenda ku bayimbi abayimbi ne bayiteekateeka gavumenti ne bategeera ne bawa ssente mu ssako ogutali musango ffe bapromota ne batuteeka ebbali kuba tetwali organized tweteekamu okweyawulayawula kakati omusajja gwe bayita Eddie Kenzo n'atugamba abayimbi batubba bapromota batubba ofuna bulungi na yakozesa n'ekigambo mbu tubanyuunyunta nakinenemu promota akwata millions 10 n'aziwa omuyimbi n'amutegekera concert n'amutegekera launch n'amutegekera ebivulu byonna ebiri mu ggwanga 90% bitegekebwa ba promota ekivulu n'ekifuna n'akusasula nababa takusasudde balance wo naye aba akutaddeko ettafaali aba akulanze ofuna bulungi omuyimbi talina waafiirirwa era tewali muyimbi yali agudde lwa promota taliyo kubanga ekivulu ne bekisala nodda wakanga tolina ssente erinnya lyo liba lyewuubi ebbanga lino lina ku mpewo kale katono nnyo mbadde nkugamba omusajja gwe bayita Eddie Kenzo na omanyi kati engeri gyali muyimbi bo balowooza mbu wa kitalo gavumenti emuwulira naye nga ebeerabire nti gavumenti ejja using emale ku dumping kusuule wali n'agamba abayimbi abapromota tembawa ssente muziwe ffe tujja kwetegeka
oba nfuna bulungi mwaliyo bamusanga kakati nkukyenjagala okugamba essaawa zino kigambibwa Chaga Chagayo legend aina concert yaliko ne album eyasinga okutunda bagita birungi yafulumira mu kasiwukira yaliko ne album nga yesinga okutunda Chagayo yawanise concert kigambibwa yajiddwayo olw'okubanga talina ssente zigitegeka. Sawa zino wembuliza Eddie Kenzo bw'obanga ekintu wali okikola mu mutima mulungi lwaki tokola ekyokulabirako n'okwata minutes 10 n'oziwa Chaga n'ategeka concert ye. Bw'obanga kati ssente ze baakuwa ng'ogamba abayimbi bagenda kwetegeka boto bewalimba Jerusalem Sale kuba music industry Jerusalem Sale yagisunsula n'agikwata n'agiteeka mu ministry katono nnyo n'agiteeka mu ministry naye okuva lwe baakwata obuwumbi 5 kigambibwa okusinziira ku Nobati ssente yaziwa baganda be n'aziwa abakona ab'emikwano abakasuku n'abagamba abawadde ba Epas n'agamba abawadde naye ng'ekigambo ekituufu yakola kiti yazibawa. Taina concert za muzinzi zategese bw'ogenda okutunulira ssente ba Palaso zawadde aziwadde bayambi be ba minister we abamyuka bashiba ba Palaso bawadde ssente nga bategese bu concert naye bw'obanga tosobola kuwa Chagayo n'okwata music nkaga n'ozimuwa ssente oba waziteeka luddawa katono nnyo wano ndyoke mpunzike nkiveeko concert omusajja gwayita Kenzo abayimbi ababona nga bapromota tebabapangisa babona lwa Eddie Kenzo ebivulo kyabiraba ebivulo tebikyaliyo naye buli bivulo ebibeerayo abayimbi bafuna ssente bamanager bafuna ssente abayimbi bafuna ssente bagenda mu studio ne bakola ennyimba bagula ennyimba lwa Eddie Kenzo yalimba gavumenti mutuwe ssente bapromota batuba batunyunyuta kati bapromota twateeka ebikola wansi tugenda kuddamu ku boxing day na Christmas lonna ku nkulu naye nga Eddie Kenzo kendeza omululu enensi toyina kyogenda kugikola.